bannange obulumi bwe ndina wa mwana wange nalekera brother wange naye omwana wange amufudde content amukozesa ebintu ebitategeerekeka omwana wange amubateekerawo ndowooza mwena mumanyi naye nina ennaku nsaba ku buyambi omwana wange tasoma muwa school fees naye mufe kyokugenda ku ssomero bamuyimbisa ebintu byekiseeko omwana wange yafuuka lulipazo simanyi kyakukola nsaasire omwana n'ayimba njagala kufuka njagala kupama byebiki naye nga muteeka mu ssente bulaza wange waali nkoze ekintu bwe kityo ddala mwana wa maama nina obulumi naalibadde nkaaba n'okukaaba naye ono waliwo omuwalabu sigenda akaaba kuba agenda kunsanga abuuze okaabiraki wekiba nga ddala omukyalo ono yazaala akaana ako akayimba ebigambo ebinene mukyala gwe kola ekisoboka kyonna omwana omugye mu mikono gya brother wo omanyi kye bayita omukisa okujja n'ekipali omwana yayina omukisa naye omukisa ne gujja n'ekipali omwana ono singa yajjira mu content abasinga akaana kano mukamanyi keeko koolaba mu vidiyo awo omwana ono singa yajjira mu content omulungi singa y'omu ku baana kati abalina zi basari nga ba fresh kid nga ba ferista we bajjira naye omwana yagenda najjira mu content ng'amukola agagambo aganene ebigambo by'abantu abakulu ate bali abayaaye kubanga abantu abakulu si bonna nti basobola okuyisa ebigambo ebyo mu kamwa nange sobola biyisa mu kamwa naye bwekibanga ddala gwe maama nga bw'ovuddeyo okulaajana mukwano funa ebitongole ebikuuma abaana omwana w'omuteekeyo otherwise tokyayina mwana ate ebbanga lyakoma okweyongera ng'akyali mu mikono gya brother wo oyo gogamba nti brother wo mukwano kyoba omanya nti tokyayinawo mwana funayo ekitongole omwana oyo bamugye ku brother wo babeere naye bw'onookomawo e Uganda onootandikiraawo n'otandika okubumbirira omuntu wo bwe kiba nga kituufu nga si content omanyi bakadaama ne content tuli bulala tuli bulala naye bw'abanga si content waliwo ekitongole kya Camarine Orphanage Care Center ekitongole ekyo bw'onooba bakontaktinze bajja kukubeerera n'omwana oyo bw'onookomawo e Uganda otandikiraawo bannange bantu mmwe mbabuulire abakyala abaleseewo abaana ne tugenda ku byeyo bw'obanga abantu be walekera omwana wo si bantu ba buvunaanyizibwa mbabuulira mugenda kudda e Uganda nga temukyalina baana ng'abaana bafuuka gaana ng'omwana omulenzi yayayuka ng'omwana omuwala nga tokyalina mwana emyaka 2 omwana okwonooneka emyaka 2 mukwano ogenda okudda ogambe nti otandika okumutereeza kijja kutuwalira akaseera okutereeza omwana oyo bwe kitaba nnyo kisa kya Mukama Katonda oyinza okulemererwa okumuzza mu mbeera okumutereeza so bakyala musabire abaana bannange teweebaka nga wekiri nti bulinaku olina okulya bulinaku olina okunywa kituwale nga kyatteeka buli lunaku olina okusabira ku baana bo naye omwana amukola ebigambo ono omwana singa yafuna dda basari naye mutuufu onoonya n'engeri gy'ovaayo okuyamba omwana amukola ebigambo bwe biti ogambe nti kamuyita abeera ambasada wa bizinensi yange mukwano
ntiika muyita omwana ono muwe basale ku ssomero lyange nga tosobola kati n'amasomero gati okwesembereza omwana ono muteeka mu ssomero lyabwe ku lw'ebigambo by'amukola. Butuufu ssomero kye liyinza okuvayo ne liwa omwana ono basale. Kimanyi ono omwana agowinze vairo mumanyi ebigambo byatambuliramu. Content gwakola ebigambo byamukola baddira ennyimba ne bazikyusa ye n'aziyimbiramu ng'awemula. Emyaka egyo emito nze bannange mu kusooka nali mmanyi Mukama nsonyiwe naye nze nali mmanyi nti musajja mukulu. Nali mmanyi musajja mukulu be bano abampi. Era nze mu kusooka saakiwa nnyo budde. Ningamba aka musajja mukulu. Naye munnange mwana muto. Naye engeri gy'afaananamu. Simanyi maama yaleka omwana ono nga wa myaka emeka. Neera nga omanyi oluusi abaana abatakuze na maama mukwano ng'akulidde mu mbeera bw'eto. Omusanga ng'atuna kikulu n'ate nga mwana muto. Atuna kikulu, ebigambo bya kikulu, ebintu byakola bya kikulu, naye ate nga mwana muto. So bannange, simanyi buta bwe tugenda kubanga munnange tukuuma abaana baffe we tutali naye ng'ate bambi n'abantu. Omuntu yenna bw'avayo n'akulekera omwana we toyonoona mwana. Omwana ono mukuze mu nkuza gye wali agadde omwana wo akuzibwemu. Lwaki oyonoona omwana wo wa munno bw'atyo? Naffe bamaama nga tonnaba kusimbula kigere genda ku kyeyo sooka otunule muntu kikula kigwolekera omwana wo. Bw'obulaba ng'otunatunamu ng'abaliwo bonna bayaaye nga bagenda kuyaayusisa omwana wo at least mutwale mu bitongole ebikuuma abaana. Omuntu gw'olekera omwana ogw'ogenda okumuwa buli kimu. Omwana agenda kulwala gw'ogenda omujjanjaba. School fees gw'ogenda ozitoola. Engoye zayambala gw'ogenda ozitoola. Ate nga n'abantu abamukuuma olina okubawaayoko some kamane. Kati lwaki tokwata lumu omwana n'omutwala mu kitongole ekikuuma abaana n'okwatangayo akasente aka buli mwezi n'okabawa ne bakubeera n'omwana wo n'asoma ne bamuyigiriza empisa ey'omwana gy'alina okutambuliramu n'osanga ng'omwana we ali oke. Tuyina ab'eŋŋanda naye nga w'otunatunulamu tosobola mmulekera mwana. Kati we kiba ng'ono bulaaza bw'ati bw'akoze omwana bwe biba nga bituufu nga si content ate omukyalo ono ne wabeera mu content. Omwana ono aliko maama we. Ne waba ng'omukyalo ono si yenna nnyini mwana, omwana ono aliko nnyina. Simanyi oba omuntu gwali naye ye taata bwe kiba ng'ono omukyalo ali mu content. I'm not sure. Naye bw'abanga bw'ayogedde nga yennyini mwana akola ekyo. Bw'abanga si yennyini mwana, omwana ono era aliko abazadde. Amateeka agatuwala abaana gandibadde gasituka ku mwana ono. Kubanga nti tugenda gamba nti tumutira future ye. No, already future bagitta ate bongera kumwonoona. Singa abadde nga ba fresh kid we bajjira bantu ne banalwala naave mu kuyimba akole ki awo twaliga be batakaliya ye oba future ye. Naye kwono mu butuufu amateeka gali badde gasituka ku mwana ono. Webabanga abazadde baali nabo be bamuzaala kitegeeza tebasobola kulabirira mwana ono, tebasobola kumukuza mu nkuza y'abaana gye balina kuzibwamu. Bamubajjeko batuwale omwana batandike okuba nti bamuzza mu mbeera. Ab'amateeka abatwala eby'abaana. Maama Nakiwala nga weyasituka ku ba fresh kid simanyi lwaki kwona asirise sinnalabayo mukulembeze yenna ayogera ku nsonga ya mwana ono. Bw'abanga ali mikono gya maama we ne taata we ng'ono omukyala si ye maama we, tebasobola kukuza mwana ono, bamwonoonye. Ono mwana omulaba okusinziira ku ngeri gy'atambulamu kati
oyinza okumusanga nga gye bujja be bagenda okukuba obutayimbwa, God forbid, naye ku nkuza gye bamukuzaamu bwetyo. Ojja kumusanga nga mu myaka gy'alimu egyo emito batandise okumuwaako ku njaga ng'anywako. So bannange, simanyi abamateeka abatwala eby'abaana oba baasituse ne bavaayo, naye n'ensonga yo n'omwana eri sirias. Eri sirias, baalisituse nga bavaayo kuba fresh kid, ate nga fresh kid yajja ng'ayimba ennyimba ezijja mu myaka gye, ng'ali mu ngeri gy'atambuliramu si yatiyaaye, ne basituka. Naye ate kwona ayimba simanyanga bikoze bitya. Bigambo saana biisa mu kamwa, ate abantu basirise. Naye nga byebyo, bye bannanga abaana bagenda twonoonekako bwe tutabakwate bulungi oba bwe tuteegendereze bantu be tubalekera. Kale bamikwano, mubadde balabi balungi, munzikirize video eno tube nga tugikomya wano eno. Tujja kuba nga tusinkana ate mu videos eziddako. Mubeere bulungi, musibe bulungi, mweraba.